Uganda oboli mitala wa mayanja olugero notukira bulungi kuffe munnange twesudde gwa nagamba ng'ensi yaffe ey'owabobwe bajjajja ffe gibalwana tugivuddemu tugirekedda batamanya ngamba bajeddize nga n'ebikolwa eby'ensonyi ebyekko eby'obutemu bakola mu ggwanga lyaffe amu tubitundira kyamulinga essalambwa eryeseeke ne tulowooza nti ekiri atabale kye kiri n'asigadde waka gwali makaago nga tumanyi nti Uganda eri mu katabanko kootalabangako olwokuba tulina kiraba makawo otudde kitegeeza nti naawe gw'omu ku bano olugero gwe lugamba nti olunattawamu olusooka muziba nnyindo olugero luvunula luta oba lulombolo luta ekisolo kye bayita embwa maguja mu nsi yonna kye kikyasinza okuwunyiriza kiwunyiriza mu bbanga lya bunene bwa kilomita n'okusukkawo kisobola okuwunyiriza ensu ezisukka mu 5 mu ddakiika esooka neyawulamu lusuki lweyagala okufuna naffe abantu butyo tusobola okuwunyiriza tusobola okulaba n'okutegera n'okwawula ekibi n'ekirungi neffe bwe tudda mu Uganda olugero lutukwatako tutya nti bannayuganda ebintu Yoseri tibahabulwa lutabayisirwa nsi yaleta muzezidde nsanga bisibe nannyini toilet byakola okweddiza eggwanga ng'asimba buli wamu amakanda tuganya obitunuulira wabula ate tutandise kwerwanyisa ffekka bannayuganda nga twekasukira amagi naye ng'oli omubuuza kasukira eggi lwaki takozesa bwongo bwe na mutwe gwe na nnyindo ye kuwunyiriza kiki ekyamu kigenda mu ggwanga natasobola kitegeera ekiri atabale kye kiri n'asigadde waka gwe munnayuganda ali alowooza nti gwe wooli oli comfortable nnyo kubanga Museveni akuwa obusente bakukozesa okubeera mu mbeera z'otamanyi nti nkyamu ojja kufuna obuzibu n'okusinga bano abategedde yensonga lwaki ffe tujja ku mutimbagano okuyisa message zino abantu bazitegeere abantu bangi tebamanyi bintu bigenda mu maaso mu Uganda naye we twogedde essaawa zino njala mwetegeeze buli muntu ali mu Uganda ekitundu w'otudde naddala mu Buganda amagye kati gasinga abantu obungi abali mu ngoye eza bulijjo abali mu ngoye eza bulijjo abali mu ngoye ez'amagye bangi nnyo bonna bakola mulimu ki kubanga Museveni akimanyi ensi yavuba badda mu ngalo neffe bannayuganda batakyasobola kuwunyiriza wadde okutegeera okumanya nti ensi eri mu katabanguko kyobula nti bano abasajja bayinza otufutubbalako ebyaddala bayinza otufutubbalako singa tetusituka kubanga muganya okuwunyiriza obuzibu obulengedde eggwanga Uganda muganya okwetegereza ensonga ezigenda mu ggwanga mu Uganda buli omu yeesudde gwe naggamba naye ngamba bwenti omuntu tolumwa nnyo singa oba otegedde ensonga okusinga oyo atategedde ensonga ne zimugwako bukwi alumwa nnyo n'okusinga omuntu omulala yenna so nno butyo saagala bamalira budde kikabadde akaloozo ka leero kiragenda ku kigula lugi kya leero ndyoke nfundikire ngende ku information eyandeese ekigula lugi kya leero nkiweereza mwenna abanyumirwa akanyumiro kanako ekigula lugi kansubire nti muli bulungi mukibera kujja musinzire gye bakajja mutuusaako engalo wepona gye mukinsinzire okulera vidiyo eno alright ekigula lugi kya leero ngenda kijja mu kanyumiro akagamba nti bw'olaba embwa egobowa ekiwempe munnange gwe eyeetisse eddiba oyita wala nnyo embwa bwe begobowa ekiwempe manya nti gwe yeetisse eddiba oyina kuyita wala nnyo era nano lulinga lugero naye ate nga ebintu bino tubiyita mu bulungi mu mbeera eya bulijjo embwa nga bwe mbagambye wali mu kalowoozo ka leero embwa eno bw'ogisanga ezannyisa eddiba eba eryagalako okulyako kyakulya naye bw'olaba ng'embwa etuuse mu mbeera ng'egobowa ekiwempe yeetisse ekiwempe kati gwe yeetisse eddiba oyina kuyita wala kino kijira ku kyemba nnyonnyola gwe munnayuganda akyali agawumbidde nga tukubira emiranga bulijjo egikungula negitakungula mweberere muganya okwebereramu embeera egenda maaso mu ggwanga ejja kumala kutuukako lyo tuketegeere bw'oba nga nzija nekuba emiranga egitakungula naye mbagamba buli muntu ali mu Uganda ng'olina obusente bw'obuswazi naye ng'obadde obutadde mu bizinensi sooka obuggyemu bw'oba olina ekirowoozo ekiddukanya bizinensi mu Uganda tosooka kukola bizinensi sooka ensimbi zo weka oziteeka naye muganya okuwulira butyo minisita w'ebyensimbi Matiya Kashayija olunaku lwajjo yavuddeyo bulungi nnyo n'agamba nti eggwanga ye talina nsimbi zisobola kuddukanya gavumenti kati bw'abanga minisita ow'ebyensimbi avudde n'ategeeza nti mu ggwanika lya Uganda temuli nsimbi nga mukimanyi bulungi nnyo nti gavumenti eyimiriddewo ku nsimbi esolozwa mu misolo weppona ezo ezeewolebwa naye n'avayo n'agamba nti talina ssere ziddukanya ggwanga kati gwe oba olowooza lunaku ky'okuteeka ensimbi zo mu bbanka kati gwe oba olowooza lunaku ky'okutandika bizinensi kati gwe oba olowooza lunaku ki asuubula nga nebyosuubula tusobola kufunamu kigulira magala ddiba embeera bannayuganda gye mulimu ey'okwebuzaabuza nga afukaanaba kubanga mwagala okukeera okuva mu maka gammwe ogenda okukola temwagala kubeera waka nga temaze kusoma mbeera y'ensonga lwaki osobola okukola emyaka 10 mu bizinensi naye nga toguze mu poloti
Yensonga lwaki osobola okukolera emyaka 5 business nesanawo nga tuwali akubyadde okuluyi kubanga muganya okutegeera. Tugamba nti ensonga ekyusa maaso nga n'envubu okyusa. Mulaba nti abantu balanse okudduka mu kibuga mu akeedi naye ekyali abaze ensonseka olw'okuba nti balina obuswazi. Obuswazi bugenda kuggwawo kubanga indicators oba obonna bwonna obulaga nti economy egudde ensi egenda kugwa mu byenfuna bonna bubalazi ne minisita enjini afulira baga nti ekizibu kiriwo ekitimuganyo kitegeera. Kitegeeza nti mweke nyini mumuliko ekizibu. Kati bwobanga economy eri mu kugoba gavumenti esolooza omusolo mummwe nga mwate bagusolozaamu mwefudde bakagubiru ng'ejjindu ly'enkoko ng'ate mutandise oga nti mugenda kukola business nga naze mukola muti mwekisente mugenda zijja n'amagoba gye mugenda gajja mujja kuba bulungi. Bwobanga bank ekujjako almost 30% interest ku sente zoba weewoze n'oziteeka mu business naye ng'ate buli mwezi baagalozeeyo ssente nga tukyasobola zifuna. Bwabanga minisitule y'ensimbi abulira nga talina sente zidukanya ggwanga kati gwe weyitaani agenda okukola business weyitaani agenda okusuubula kitegeeza nti gwe ogenda oddugwamu kubanga yo enkwa terima enkwa etambulira ku nte kwebanga erina okunywa omusaayi ate naye enkwa wabeerawo obunyonyi obujja ne bugwa ku nte eyo ne bulyako enkwa ezo. Kati ye system eri mu Uganda nga tonneefuula mawaggali oyinza okifuuwa ng'okizza munda nga tonneefuula mawaggali oyinza okifuuwa ng'okizza munda. Kale butyo mbagamba buli muntu tegeeza munno nti Uganda weeri gwoogirabira nga baga nti Uganda eri bulungi. Uganda teri bulungi byanfuna kubanga esawo yonna egenda kugwa. Awo nno bwe mbagambira nti Uganda eri ku layini emyufu esemba byenfuna yensonga lwaki musajja mukulu muzezedde ensanga bisibe ali mu kukwata ku bisubi nga atandise n'okkuba emiranga egitakungula. Awo nvuddewo ngenze ku vidiyo yandeese saagala kulwawo oba nsooke mbayiseeyiseko eno mpola mpola tulyoke tugende ku vidiyo bulungi eyandeese. Kansooke mbayiseeko eno ku speedi mpola mpola. Alright, kansooke mbayiseeko ku speedi mpola mpola tulyoke tugende ku vidiyo eyandeese. Ntandise bwete ng'omunda Uganda yena ayagala enkyukakyuka ng'oli wa national unity platform oli wa people power nkusaba n'obuwombeefu zigizaga Katemba yenna yabadde mu parliament yabadde staged managed era yabadde stand nkiddamu abasharinga video n'ebikondi byabadde mu parliament ngenda basa wala kubandi yona alisobola kujja yenna yabadde comedy zabadde diversion ku diverting abantu bajja ku nsonga z'amafuta ba Museveni pressure muri Bobi. Abantu bonna bagenze okukiika mu yala balondeddwa. Museveni yali yabalonda dda era nga balinze kulikirira mu kalulu kali just kuyita mu buyisi ng'ekyokola bakimanyi. Kati okatemba okusitula box ne wekube bikonde ina abadde muteeketeke bulungi nnyo. Mbasaba temuddamu kutambuza bintu byaki. Ekintu kyonna ekiri mu parliament ekirimu NRM temutegana. Bali bayagadde bajja ku information ekwata ku mafuta nga pressure muri Bobi n'ateekawo Katemba wa parliament. Museveni omuntu yenna agenda okukiika mu yala aba yamusayiningidde dda eno beera process kutuukiriza ki kutuukiriza mukolo kubanga already sente ziba zaayise dda abagenda okulonda bagenda kulondebwa. Njala kubuuza bonna Museveni bewandako edduso tebayiseemu lwaki bano abalesa Katemba mbalwana bo baali bewandisiza ngira bawandisi basibidde kwani olukuba kuba abadde tebalina support. Kitegeeza temuddamu kusharinga bintu bya kisiru ezo diversion ne stunts ze baakoze namwe ne muzisharinga eyo tekyali parliament eri factory y'ababbi etulamu abayita bayintellectuals nenga bomubuuza ensi bwetambula yafa kufuna musaala nkatamba ina kikigenda maaso okujjako bagandi enkyamu gye muyise etteeka ne bajja. So ezo stunts ezali mu parliament ez'okulonda please temusharinga wadde commentingako ezadde stunt ne diversion ebyali mu parliament please temutegana kutusharingira bintu bya kisiru. Awo nvuddewo ngenze ku nsonga endala. Ensonga endala ndowooza njala tegeeza Yoseri bahabula otabusa mutano wa kalekezi video tendaba nkyali ku information gye mbawo air speed. Ndowooza nabategeezezaako ku nnyonyi eyagudde erayisa obuzibu ne bategeeza nti abantu nze ennyonyi gyasooka okukonfaming ko yaleka abantu 7 naye ekikonfamingirwa okusinziira ku sosi ez'enjawulo ennyonyi zaali 2 era abantu 22 be baatokomoka mu nnyonyi ezo. Era nga information entuufu ey'abantu bano ndowooza abantu bali ebbombo mwalabyeko ennyonyi nga zisomba abantu zibaleeta emirambo ne fun enough ennyonyi zino okuleeta emirambo ekisinga okusesa nti box emba bagireeteddemu emirambo 3 gwe ndoleeta n'emirambo gye nti mugiwa kitiibwa abaana mwe mubakozesa ani ne mutapa wa kitiibwa ennyonyi buli box yaziyagiremu emirambo 3
kati abana 22 nenga eno embera eyabadde bombo mu Balaxi nga balese emirambo ejo ndo zamugira bulungi nnyo batukubyemu ekongo mugira bulungi nnyo zisomba abalwadde zisomba emirambo wano nyonyi zabadde bineze drone yali epadde kenyonyi emu n'amanya n'abantu abaddemu ne kati embera yabadde bombo mu Balaxi nga balese emirambo okuva ekongo bali mu kwerolera ogiwulira waliwo eyegenzo ogiwulira ambulance zisomba bannaye helicopter eso okuva ekongo wane bombo ekiri wano bannaye anti obalaba awo saagala balwisaawo nnyo saagala balwisaawo ku kyebombo kuba mulinadde nga bawadde bulungi nnyo mutegere ensonga nga bwegenda mu maaso ekyo nakyo mukitegere bulungi nnyo njala kubayisa mu bwangu ndyoke ngende ku information endala yandeese alright njala soka tegeza bana Uganda mwenna abali mu Uganda ennaku zino bambega bangi naddala abakazi nafunye information ku mukyalo bamuyita Nasali Joyce Mbega Nasali Joyce ono ngenda basomera ne numbers obo musanze wonna mu restaurant mu bbara manya nti si muntu mulungi ono mukyala Mbega ono mukyala Mbega Nasali Joyce abegere kitongole kya ISO era abega abantu bangi nnyo abagudde mu buzibu nga tebamanyi enamba ze ez'omukyalo ono zatera okukozesa okusinzira ku drone yange enamba ze z'essimu zatera okukozesa akozesa 0772 52 2215 ne 070115 22 21 yesembayo ze namba omukyalo ono zakozesa bamuyita Nasali Joyce ono Mbega abegere kitongole kya ISO naye nga abantu abasinga obungi batema abera nnyo mu restaurant mu mabaala ne mu masaluuni oba ne mu bibanda bya firimu by'emipiira mwegendereze nnyo abantu oyo mukyala Mbega okusinzira ku sources zange kubanga bakati ba Mbega tulina bakola ki bwaba njala kusobola okuyita mu bwangu nnyo okay ne ba Mbega babalaze abamu abakolera drones nabo mbategedde bulungi nnyo eneyo njala kuyitayo mangu kipayo kyokka tugende mu maaso kandoza kantandike video eyalero eyandeese kansubire nti Yoseri kuno kwoli kitalo nnyo eggwanga lyaffe lifuuse ekisekererwa tugamba nti seruka wamayute bw'olaba kutte kulirye ng'awoloma ng'omanya nti alumiddwa amakulu Yoseri tebahabula otabisira mutano wakali nseere tamuzezedde ensanga bisigalira nyine toilet bambi pain obulumi tubulaba tulaba obulumi w'obuli naye tugamba nti ojja kuba bulungi tofaayo olw'ensonga nti nagamba Uganda eringa mukazi ku buli stage awomerako nalunyonyola olugero nebalunyonyola buli bunategeera omukazi ku buli stage awomerako kati ne Uganda butyo bweri ebyobugagga Uganda biri mu ttaka bingi nnyo biri mwaka bbako kawugiro ebyobugagga Uganda byerina mwaka bbako tampeko y'amazzi ku nnyanja kati mujja kulumwa nnyo emitima ate muffe nga mulaba Uganda egenda balekawo kubanga Uganda egenda kubeerawo nga muvuddewo kati mukulu Yoseri wavudde n'ogamba nti European Union terina mugaso era tebana kye basobola kukola ne plan yo y'amafuta egenda maaso nga bwe wagipulaninga kubanga gwe tolina kyofaayo ku bazungu tolina kyobaagalako ekibuzo kyange ekisooka kiri bwe kiti bw'oba tolina kyoyagala ku bazungu nga mafuta gago era nga ne ssente zizisima pipeline wandibadde tokola statement yonna wandibadde ogamba bakozi bo ne bagenda maaso n'okusima omudumu ogwo ne bagutambuza so si kuva mu public ate complaininga nti amafuta gange era njagenda maaso nga tembo yabadde no ekyo kisooka wandibadde tosindika babodaboda genda kwekalakaasa aba ISO ne bagenda bekalakaasa ku kitebe kya EU wandibadde tobasindikayo singadde tolina bulumi mu mutima ekisooka ekino kyo kimaze njala kusooka kusomera abantu mwenna bw'olya bulungi waliwo mbagambire mu kikulologi kyanti onattawomba olusooka muziba nnyindo njala sooka babuulira akakiiko akaatwala amafuta ga Uganda era akagatwala temuli musajja munna Uganda n'ogu bonna kabinja k'Abanyarwanda abasajja beesetinze buli office bagisetinzemu Omunyarwanda atwala kyatwala Bannayuganda bana babatadde ebbali wuliriza amannya nga sinagenda ku drama w'abana basajja kano ke kakiiko akakulira petroleum ne oil gas mu Uganda era ne meeting yatuula asookera ddala
ye the executive director bamuyita Ernest NT Lubondo. Ernest NT Lubondo musajja munyarwanda ye executive director oba gutita ED. Irumba Bridget director exploration muchala munyarwanda. Nekubirako Dozis Ayenebyo Mugisha director refinery transmission and storage. Nekubirako Penina Ayewa director technical support. Nekubirako Dr. Joseph Kabusheshe director environment munyarwanda. Nekubirako Justin Kasigwa Agaba director matter management munyarwanda. Nekubirako Pamela Mbabazi oil welfare development munyarwanda. Nekubirako Martin Mohanji police formulation analysis munyarwanda. Nekubirako Wilson Bahati Kazi physical director munyarwanda. Nekubirako Jackson NM Byaruhanga and Jackson Mwakili HR ne munyarwanda. Kubirako Robert K Mulisa and Speciosa Twina Masiko land rights and survey. Obusembayo ye Byaruhanga Musime Chris production. Akachiko kabantu 12 tekuli wadde omusajja omulugwala omusoga omuchi konna akachiko kabasajja banyarwanda. Kyavudda kuganti amafuta gange nibo gatusogga mugamba togenda gasima gatambuza nagamba nti amafuta ga Uganda siga Uganda. Kati mukulu njagala osale pressure. Oyina betwita ba strategist bali 20 bona basajja banyarwanda. Ngabado buli mwezi basosola milioni 3. Bebe badde baga okukola emivuyo na mu Uganda. Ngenda kunnyonnyola enseetegeere kuba nazze ku expose ngaliro. Museveni alina abasajja babeta ba strategists bane batesi aba buli kikavuyo konna akali mu Uganda nga Museveni akafunamu. Beba staging stunts zino. Beba staging projects zonna ezikola ensimbi n'okubuzaabuza bana Uganda n'okubajja mu ensimbi bone beyoyo musimbi betutaba strategy. Era buli jomba buuza bani aba planning mu 7 diversion zino stunts ne project eziretebwa. Kati mu project zino mwe muri project zino njala muziwulirize bulungi. Njala buli mwawulirize bulungi nnyo. Bara basajja ba strategy 20 basajja banyarwanda. Omulimu gwo basoma kusoma kubuzaabuza na kucyankalya kuteekawo business zitaliwo okufuna mu nsimbi kumira government mu buyinza. Mwe muri project ya senyiga 19 lumima mama ugwe bale baji designing mu Uganda kuba tetwaida 19. Mwe muri Ebola go bade ba designing Ebola yabalemye era mu 7 ali furious nnyo kuba na bavuka babadawa milioni 30 buli mwezi. Era mu bavuka mo bali mu IT mu State House ne Kokero House aba mu ba strategies 20 Museveni agenda batta kubanga ba mafia mwakozesezza okuba wa virus y'Ebola kugispreadinga mu Uganda aba wadde nfu. Kati Museveni mulabisa nti abadde atekawo ekintu ekifu kati bagenda batta kyo kibabulidde. Bw'omanyi nti oli kakiko na kabantu 20 ba strategies ba Museveni abamuwadde embalembe y'Ebola ne mugula virus enfu etaakoze mutere mbinyuke mu nsuwa ngobudde bukira kubanga bwava yava agenda batta. Ate wanjogera saazi no Yoseri oli bombo oli mu meeting kati ngenda kujja nkwalye. Yoseri oli mu meeting ebombo ngenda kujja nkwalye. Bane balese business y'amato gifosinga kubazadde. Bane balese children vaccines masomero ne body organs bano ba strategics Museveni basasula milioni 3 katandika butandisi. Awo nvuddewo kati ngenze ko kyandese. Yoseri wagambye tolina pain yonna. The Europeans are useless, they are myopic, they are idiot. You will go with your program as it was planned in time. So, njala kubuuza ekibuuzo kimu. Obulumi obujja bwasinga European agent masima mafuta era nga total evude mu business. Obulumi obujja luddawa. An informed person kyaba akola ayina kusirika n'anoonya other ways of doing business, not coming on media to blog around as if you are intimidating those people. Please, omuntu omugezi tajja kuleekaana akola bukozi bantu kye batamusubira kukola. Kati lindako. Waleta ba boda ne kyetakola bulungi. Walesa abana b'amasomero ne mbalimba. I'm here to inform the public. Bana abaana tebazzinga bajjidde kwekalakasa na mafuta no. Bana abaana babalese nti bagenda kusenkana prime minister akakika kakulira abayizi mu ggwanga lyonna. N'ekisooka
njagala kwebaza nnyo abasajja bo ba strategies ba Museveni kireka mwamuko wadde temwagala mukimanyi bulungi nnyo history n'amateeka ga international gasoma gati nti omuyizi yenna ataweza myaka 18 takirizibwa kwekalakaasa ku nsonga zonna z'ebyobufuzi. Omuntu akirizibwa ku international level okwekalakaasa nga muyizi ye muntu wa university oba omwana wa university. Kati Museveni okimanyi bulungi nti mu myaka gy'ekinana wakozesa baana okuwamba Uganda wakozesa baana. Kati olw'okuba nti bano mwina kao mentality nga ne brain za monke temusobola kulowooza nga mukola ekyo mwakoze bakita child abuse mu international law mu Geneva Convention omwana omuto mayina takkirizibwa kukwetaba mu any political game or any political drama. Bana abana be mwalese nga baba one omuzadde yasindika omwana ku ssomero agenda asome amanya ali mu kisulo ne mumujjayo agende yekalakaase without his or her notification. Singa omwana afuna accident, who is going to be brave? Edo message agenda eri bad master. Second, mukimanyi nti Geneva Convention laws ezifuga abaana omwana yenna mayina takkirizibwa kwekalakaasa mu kintu kyekyo kye byabufuzi. It was a mistake. Already abasajja bano bali bakunoonyaako ekizibu yeki ku proving nti ne mmaji wakozesa abaana bato wakibajjidde bulungi era bakuzannyidde omuzannyo guno. Mwebale nnyo mwatuyambyeko bulungi nnyo kuba buno obujulizi bwatuuse dda. Ekyokubiri njagala osokwebuuze lwaki Uganda bwe yagenda mu longest lockdown emyaka almost 3 nga abazadde tebakola abaana tebava waka abaana benyi tekuli yavayo kwekalakaasa nti babasibye ebbanga tebasoma. School fees ziri waggulu tekwali yali yekalakaasiza nti school fees abazadde babongeza school fees. Emiwendo giri waggulu tebalaga nti yekalakaasiza lwa miwendo gyaggulu. Buli kimu mukiranga bakola ebintu nga tebeebuuza lwaki babikola. Kati ekisookera ddala kiki ne kibuuzo. Museveni okimanyi bulungi nnyo nti okuleeta omwana w'essomero ku kkubo nga mayina musango gwa naggomola eyakubalidde ekintu neyakubalidde ekintu kifu. Ekirala okimanyi bulungi nnyo nti buli lwokola ekintu kyonna ne kisukka we kirina okubeera oba okoze ekintu ekijangulu kufa kitalina mugaso. Wayagadde okulaga European Union nti citizens are concerned but citizens are less concerned. Wasindise TV BBS refiner egenda ekola survey ku ground ku bantu ebibiri babuuziza tekuli ya supportings ekintu kyo bonna bagambye ne babigalawo tetuyina benefits zifuna mafuta. Ekyo kyakulaze nti abantu bali less concerned. One ogamba nti owangula akalongo mu kulembeze lwaki tewasobodde kusindikawo baminisita bo ne beekalakaasa ne tumanya lwaki parliament y'abanyampi bonna bali mu parliament si wasindise okwekalakaasa ne tumanya abakulonda abajje kolongo olayira lwaki sibaze okwekalakaasa n'osindikayo banda kubanga nabo bakimanyi nti tobera nko president wa Uganda yati yakumanyi ngera kubuuza nale mu yakulonda mu nsi yonna gyoga Uganda lwaki kizo sindise n'ogenda ne yeekalakaasa kyekibuuzo ekisooka. Oba abaminisita bo abasukka ekinana wakisibu wasindise ogenda okwekalakaasa oba lwaki parliament yennyini eyisa amateeka si yawandiisa official document nga yeemulugunya ku ndagaano ze yakola eziri fake nga egamba European nti mwakoze kikyamu lwaki naye osindika ba innocent kids oba children abatalina kye bamanye nga n'omwana ombo omukwano n'ombuuza ekigambo ekop akinyonnyola bulungi tasobola kinyonnyola n'ositula abasajja abanyarwanda abakulu batandike okugamba abaana bano boogere ebigambo ebitategeerekeka. Kati listen kati abantu bano ono musajja mukulu nesoko mutunulye entunaja ono musajja munyarwanda mutunulye musajja munyarwanda akutta omwana w'omukazi innocently kyawayo takimanyi kubanga bo bajja kubba ggwanga kino kiki mwadde muwaayo era n'omwana asobola okunyonya ekigambo ekop n'akitegeeza ensi yonna ekitegeera era n'omukyala w'epyoni yazirisiivinze ebbaluwa yagirisiivinze ku lwani ekyo nga kiwedde njala soka kubu ono omukyala mumulaba bulungi nnyo omukyala mumulaba avuka abaliko babiri bonna bavuka ba iso. Ono omukyala y'omu ku basirikale aba iso abakuba amasasi mu kwekalakaasa okwa 21 nga Kyagulanyi bamukwatidde erusoga. Oyo mukyala gumulaba oyo muddugavu mukyala wa iso yalimu ku bantu abakwate mundu bakuba abantu amasasi mu Kampala wakati oyo kamuzuminge mulabe mumulaba bulungi nnyo oyo mujjemu yekka single handed oyo mukyala wa iso mujjukira okwekalakaasa Kyagulanyi nga bamukwatidde busoga yoyo mukyala omu ku bakwate mundu bakuba amasasi mu bantu yoyo mumulaba bulungi nnyo oyo mukyala wa iso
yomu kubakwate mundu mukwekalakasa koluba mu 2021 no 2000 is it 2000 what 2018 linako wano bakwata Robert Kyagulanyi Sentamu did means okubanga zinvudde mu mutwe bakwata Robert Kyagulanyi Sentamu eba mukwatira is it luka ya mukwekalakasa bakuba masasi oyo mukazi yennyini yemu ku group yali ekutte mundu ezakuba amasasi mbantu doza mule bulungi nnyo so bibuzo byembuza mu 7 nga temunakola bintu bino twagala musoke mwebuze ebintu bino abaana bano muleeta okukola emirimu gino mubaleeta kukola mulimu ki bawo bakazi batu ne basajja batu mumazo batuuse kolo mubawa soda bagenda kukola ki eyo sagala balwisaayo ng'okimanyi bulungi nnyo eyakuwadde advice eno okuleeta abaana bano njala ombuli TV ki eyasanyukidde ekintu kyo mu Uganda oba munnamulire naye yakyogedde kunakikompulinga nga kyadde kituufu kubanga it was a huge mistake kimwakoze toyinza kuddira ba minors nobatolo ku demonstrating mu nsonga nga tabamanyi wadde political issue n'emu mateeka tekikkirizibwa that is child abuse ngabo okozesa abaana mu nsiko mu ntalo lw'ekinaana okitegedde kanjala kutegeeza nti ensi bwe banga yagaanye buli kimu kiba kigaanye ensonga sigenda gira okubangi bategeezezza nti yakoze ensobi ate alinga wagira ffe era abamuwadde amagezi mu ba strategies bakoze ensobi kuba bawagira ffe ekyo Museveni takimanyi kadooza ekyo nga nkimaze njagala genda ku information entuufu eyandeese omwami ono mulabye ebbaluwa ebadde etambula ku mitimbagano nga basabira family emu ensimbi yono omwami gwe mulaba bamusabidde ensimbi balina obuzibu mu byensimbi wuuyo mumulaba bulungi nnyo nti balina obuzibu mu byensimbi ebbaluwa emugire bulungi nnyo omwami oyo bw'omu ku luganda lwa Janet era naye musajja munyarwanda bamuyita Godfrey Rugajura ono y'omu ku baana ba Rugajura nga era kazini ewa Janet Kataha Museveni kyovula nti ebbaluwa neyo yangu y'okujja netuuka babawe ensimbi basobole okuva mu byaki basobole okuva mu bizibu kati gwe munda Uganda ali yaseka nga nebyokola tobimanyi njera kutegeeza nti ono Museveni tana kyakwagaza okujja kukutwala ensi yammwe ng'obudde bukyali bwe nvaawo ndowooza njagala genda ku nsonga enkulu ezandeese alright kati video etandise eyandeese olwali wali njagala nekuyita obuyisi bawa information tugenze maaso tuvumirira ekikolwa ekyokuteeka eggwanga mu ntata y'okutiisa abantu buli kitundu kyonna eky'eggwanga kino kyonna kivudde ku mbeera nti Museveni takyaswalawula aswaza buswaza naye nga sinagenda wala abantu abali ebwayise Kaleerwe Matugga paka Bombo ndowooza Museveni mulabyeko akawungeezi ku ssaawa wakati w'essaawa 12 ng'ayitawo abadde ayolekera Bombo kyabadde anoonyeyo ngenda kibagamba wenzijaawo obujulizi bwe munampa video bamukutte ng'agenda kwezi essaawa agenze essaawa ndowooza nga 11:12 atuuke Bombo balina meeting ku ssaawa n'ekitundu ngenda obategeezaako kati ntandise video eno message njagala egende mwenna eri abazadde ba Uganda naddala bazaala abaana ng'omanyi mugaso gw'abaana nkulamusizza nnyabo n'essebo kansubire nti oli bulungi nange ndi bulungi munnange ekindeeta nno ku internet kuno okuleekaana oba okwogera ensonga zino si lwakuba nti sina ebyokukola mbirina nennumirwa nnyo ezzadde lya Uganda kubanga nkimanyi nti ffe tusobola okuvaawo naye abaana baffe ne basigalawo nga baddukanya eggwanga eryo kino kyekiremye Yoseri ne famire y'okutegeera nti ensi tekungulwa tugikyalako bukyazaako wayagivira tuli mukka ne bw'ona okola effujjo okutta abantu Katonda yabateekawo banyo tebajja kuggwa kuba obutta olwaleero enkya bazaala 10 mukulu Yoseri njala kutegeeza nti enkwe zemukola ne mukazi wa Janet Kembabazi Minister of Education okutta abaana ba Uganda bakendeeza mu nnamba ekyo tenyina kyekigenda kukola kuba tosobola kukyusa nsi nga Katonda bwe yagiteekawo okujja nga gw'ogamba nti oli immoto togenda kufa ekyokuleeta abaana ku street okwekalakaasa olukwe Janet kennyini akimanyi naye yennyini ng'engeri gye yayika Windows ne brain za monke tasobola kwebuuza Minister of Education
Why should I allow these minors to go on the street to protest? She knows it very well that it's a crime against humanity. That is child abuse. It's okay. This is to inform the public. In Uganda, any demonstration is prohibited. Uganda could be prohibited. But public order management. Public order management. Obambabiri kuyimirira ku nemba mu discussing family matters basobola bayola. Wulira mpuliza bulungi. Mu Uganda mulimu etteeka libayita public order management. Etteeka lyayisibwa nga Kayihura achali the Inspector General of Police. Nga bagezaako nnyo okuwera abantu mu Uganda abayimirira abasukka mbabiri okwogera ku nsonga zonna nga kimenya mateeka. Mu tteeka lye limu libateeka nti buli muntu yenna ayagala okwekalakaasa. Owandiikira poliisi esabiti emu nga tonnatuuka kwekalakaasa. Poliisi neekuwa olukusa olwekalakaasa oba neekugaana. Kati mukulu Yoseri tibahabulwa ne mukyala we Janet Kembabazi mama Assassin. Njala kubuuza. Mu public order management ebbaluwa eyakkiriza abaana bano okwekalakaasa ba minors yerirudda bwa gimuwadde police. Where is the application? And who was behind, who led that demonstration? Because you can observe ISO agents, SEMWI agents, and UPDF officers, include those people who are in what? Civilian uniform, in civilian what? In civilian dresses. So, who gave these kids an order to demonstrate in Kampala? Because we have a law which was established during the Kayihura's regime, the public order management, that if you are to demonstrate, you need to inform the police 1 week before. So, where is the letter, or where the letter which authorized those kids to demonstrate? And why is it that all those kids were protected by police and the army in the first place? Kati omanyimu mwerabira nnyo nti mukola ensobi ate ensobi muzikola ku nsobi network mugireke bagikwate mu kitu kimanyi bulungi gye bagikwata muzinjagala babuuza ibuuzo bino mwanze banzija n'enkola okunoonyereza kwange n'embuuza ibuuzo nyira babuuza mu Uganda okwekalakasa kimenya mateeka bw'oba ogenda kwekalakasa owandiikira poliisi wiiki emu poliisi neekuddamu ekukkiriza oba nedda naye mu tteeka liri mulimu akawaire akagamba nti mu Uganda tebakkiriza muntu kuyimirira abantu basukka mbabiri munyumya emboozi kimenya mateeka kati bano abaana be mwalese okuva mu masomero application ebakkiriza okwekalakasiza mu Kampala yavuddewa ani yagibawadde musobola ogitulago saagala mu giforging nga njogeddeko saagala mu forging order eyo nga njogeddeko kuba mwesiriwaza nga bafuka banaaba kubanga bwe nayogera ku order ncha mujja giforginga mu kiteeko mukutu nti yere gitobadde olukusa okwekalakasa teriyo kuba temwagitaddeyo. Ekibuuzo ekisooka ekibuuzo ekyokubiri twagala kubuuza twatandika ddi mu nsonga z'eggwanga okuleetamu ba minors abatasobola n'okuexplaininga kigambo kibalimu. Abo abaana bali well versed ne ECOP, bali well versed ne oilo, bali well versed ne situation egenda bba mu Uganda. Mu nsi ezirimu abasajja abakambwe, it was a huge mistake okuleeta ba minors ku street. Bw'osanga ensi ezirimu abasajja abalina emitima avuga loole n'agijja gy'agijje n'ayingira mu baana n'abasaabala ng'ayagala kuteeka gavumenti mu kattu. Then amasomero HM no bako pressure, government no bako pressure, ne police no explaining lwaki mwaleta ba minors okujja ku street nga manyi tebakkirizibwa mu mateeka ate nga n'ekye bakola kikyamu. Singa muwadde mu nsi nga Egypt, simanyi Morocco, simanyi Nigeria, omusaya badde asobola okufuna ekimotoka ky'amata oba ekimotoka ky'omusenyu n'akireeta nayo kasaabala abaana abo n'olyoka owulira bwe zivuga. Then because Uganda twakuzibwa bulungi nnyo buli kimu tukiraba nga bwe kiri ekyo Museveni kyamulema okutegeera. It was a huge mistake. Singa twadde mu nsi ezirina abasajja abaasala leerwe yabadde asobola okufuna ekimotoka naga kati ngenda kuzoganya gavumenti tugende mu mateeka najja n'asaabala ne bwattako abaana basatu. Edi master wadde ojja kubuulira abaana engeri gye baatuusemu ku street okwekalakaasa abazadde wadde ojja babuli Museveni wadde ojja tubudda lwaki abaana mwabalese ku street.
naye kubanga bannayuganda twakozebwa tulina empisa muganya okututegeera. Bannayuganda balinga salambwa okola buli fujo nga bakola. Then the moment they will bite you like this, you won't like it. It was a huge mistake. Whoever advised you, it needs to be in Muliro right now. It was a mistake. Musenjamu. Omusajja akwate emmotoka n'agamba oke mwalesa abaana katika mbalinye n'abafotola bonna ne bataka abaana basatu ng'ekimotoka kiwabi wabi. N'olyoka oli omusango bagubateekako nti mwassa abaana. Nenga it was a mistake kubanga mwina kawo mentality temusobola kutegeera nakukola calculations. Soka weebuuze ette international law isoma litya kuba minors. Soka weebuuze abaana bano bazadde babasasudde school fees bali mbisulo bakola ki ku street. Soka weebuuze bukyanga lubanga lwa mindi bali bakiriziddwa ddyo okwekalakaasa mu bintu by'obufuzi. Tulina ba MP, tulina ba minister, mwina ba NRM abalonda waki tebagenze kwekalakaasa. Ate kati let me tell you this. Temuddamu okukola demonstration yini ekwatagana ku pipeline kuba kigenda kufuuka irrelevant. Kigenda kiyuzinze meaning. The extent wasosaba boda ba ISO nekitakola meaning wasindisirwa minor. So what is next? Ogenda sindika generating nga ali bwerere nti atiisa abantu tugenda byanjawulo ku bakazi abalala oba gwe mzezedde ensanga bisibe. Ogenda twalayo obulima wabo bulage public nawe oli wakabi. Tekyali. Kuba ne bonosindika ba NRM members, it doesn't make sense. Ne bonosindika ba ministers, it's not going to make sense. Now it is relevant. Tekikyalina mugaso, kiruzinze meaning. Kituva tugamba nti tukola ekintu nga tolina bakuwabula kubanga gwe lutabayisirwa gwe tibahabulwa kiba kitegeeza oluzinze meaning tokyalina kyosobola kuwulira ggwanga buli kintu kikuva mu ngalo. Ne bonosindikaani kati demonstrate kiri use tekikyakola meaning. The moment you send those kids on street, tekikyakola meaning. It doesn't make any kind of meaning right now. Twitter, something losing meaning over relevance. Gwe kenyine wono jango libwerere tekikyakola makulu. Noba jere tunajja natulaga ensusu tie tekyakola makulu. Oba muhozi nalete ngala binga nywedde ttondo tekyakola makulu. Oba lwabogo musezi najja tekyakola makulu. Mwame esinga ne first move. Yali ino kubeera diplomatic. Mulugwa mwina kaumenta temusindika ba boda. Who are the boda men? ISO agents. Baina chichi bamanyi chichi. Ekop bachimanyi no. Osindise bana ba minors who can't even explain the meaning of ekop. Nabo tebaina kati. What is omulalo mu kitegeeza abategeera baweddeyo. Musebe twindo luganda nti what is omulalo mu kitegeeza abategeera baweddeyo. The moment you order the border guys to come to demonstration EU offices, that means you don't have anyone who can support your project. The moment you order those kids to come on street, politicians and indigenous Uganda, they don't support you anymore. So inakabira mubezi kaka na sana presa mzee. Ngacha ngune wagende bogena gasimi ogena gasombera mbidomora ne olada kugambi bwate. Ne bwono zine emirundi abiri tegagenda kusimibwa. Nege bagendo simagaluwa. Kubanga nkimanya amafuta gebinyoro 80% bagatunda damo crude. Nemba gamba bet mulindeko toto egenda kujegula ku Uganda omusango nga sente ziri mu billions of money kubanga bajja tuko okusima mafuta nga mutaka tegali bagatunda da oil ba mutunda da crude nga taliyo. Reason being bana basajja balina kawo mentality njala kubuza ekibuzo kyo Museveni awundudde obunyosi nagenda. If you really love Uganda and you love Ugandans, you took a lot of innocent Ugandans who went in India and other countries to study oil production and oil management. Where are they? The only people we see in the management, these are Banyarwanda. Where are the indigenous Ugandans? Baragawa. Mwasindika abana ba almost 12 bagende basome bagenda India wa okusoma oil and petroleum explosion. Baliruda, where are they? We see Banyarwanda in offices. Where are they? Kubanga muchimanyi muina kutega abantu katambala ku mutwe. The reason as to why you don't love Uganda because it's not your country. Mwajja kubba. Ekisembe kinjera kulagira ku mafuta kiri bwekiti. Bobango badde Uganda, ngoyagala Uganda. Kichecho kujisa mafuta gajje bunyoro. Ogatwalo gateke Tanzania. Kubanga wali balira tebizibo. Oyara kungamba nti muyata twasobola kola mu kitu itali refinery. Refinery bagikola creating emirimu gisobola okusuka mu kakadde.
ate Uganda tulina companies ezetaga raw materials eziva mu oil nga raw materials bazijja mu nsi za Bulaya nzija Russia Brazil mu America no Middle East nenga ate crude oil yennyini ali mu raw materials esobola kusupportinga industries za Uganda 100%. But now wasala mafuta gatwala Tanzania kubanga otyokola refinery to employ Ugandans and you keep on opening companies, labor companies to export indigenous Uganda to go to Saudi Arabia and other countries. Who's fooling who? Alias was that. Refinery jumani mugendo kole Uganda. Geri esobola okuemployinga abantu akakadde k'abantu across the country. Ngane business mu Uganda abayina factories ezifuna raw materials okuva mu oil bandi badde babesinga mu Uganda okufuna raw materials ezo. But now muri awo mukola companies tulaba na Uganda mu slavery chokanga resources Uganda zerina zisobola accommodating abantu bazo. Oyina ajja mu parliament aganti amanye economics simanyi yasoma. The problem we have in Uganda was betulina bebayina PhD bayina masters n'abasamirira ng'obugenge basobola ku exploring nsonga zino. Nembu yasoma okusoma kuyamba kutegeera kuyamba kuwandiika na kusoma amagezi tuzalibwa nago. Oil refineries nga bagizimbe buno ebadde esobola okwemployinga akakadde k'abanna Uganda ng'ate ne factories ezinonya raw materials eziva mu mafuta zandibadde zifuna raw materials ku low cost. Bwe zifuna materials ku low cost kiba kitegeeza nti cost of production egenda kubeera wansi ne cost of products egenda kubeera wansi kakitegeeza bakonsumba bagenda kweyamba mu bintu ogula ebintu nga bya layisi naye brains are monke batambula n'ente n'engalalize batambula kubanga tebasobola kubala bintu bino. Kati badde mu Luganda lutofu bannange siri wano okuvuma na kujereka ninjala tegeeza ggwanga omusajja ono simu na Uganda njala kubuuza ekikujjisa amafuta gafu gatwale mu Tanzania kubanga ebyo relatives bo kiki tukimanyi bulungi nnyo nti bw'okola refinery lidongoserezo ly'amafuta mu Uganda likola ebyo lisobola okuwa bannayuganda akakadde kamu emirimu. Bannayuganda nga bafuna omusaala nga bajjako n'omusolo ekyo nga tukimaze. Bw'okola eddongoserezo ly'amafuta muvaamu kye tuyita ebikozesebwa mu makolero ag'enjawulo. Gamba nga muvaamu amafuta gaddukanya emmotoka, muvaamu oil, muvaamu perfumes, muvaamu ebintu ebikozesebwa mu plastic, ebintu bingi nnyo ebikozesebwamu. Companies ezikola mu Uganda ezeetako ebintu byo nnyingi nnyo naye nga zibijja Saudi Arabia, zibijja Russia, zibijja mu Uganda. Kati kitegeeza nti munnayuganda banga asobola okufuna raw materials ezo okuva mu kudu wa Uganda oyo ng'azifuna ku bbeeyi ya layisi. Kitegeeza n'ebintu byagenda okukola mu raw materials ezo ng'agenda biguza bannayuganda agenda bibaguza ku ssente entono. Ekyo ne kikulema okutegeera mugatwale Tanzania bagakolere Tanzania. Ensobo ogyagala, ensobo ogyagala togyagala nomukanya kukola labor companies tulaba na Uganda bweri so nga ate Uganda ng'ensi eyina natural resources ezisobola okwaccommodatinga bannansi baayo ne kubanga obwongo mwina butono temukozesa magezi mutandise kukola vulugu. Awo nvuddewo munsonyi okulwawo ka njagadde kubasomesaako buli muntu ategeere ebibala ebiri mafuta ga Uganda singa badde bagakozeseza bulungi nga bantu balese ndi akisiru. Raw materials bye bintu ebiva mafuta muli ebitali petrol oba diesel mulimu ebintu bingi nnyo ebivaamu naye nga amakolero ga Uganda gabyetaaga okukola ebintu ebikozesebwa mu bulamu bwa bulijjo naye nga tubijja bunayira ku ssente empya n'enkadde so nga tesobola tubadde ku ssente entono nga bikolebwa mu factory ate nga tufuna ku ssente entono tebasobola kitegeera bali awo empty head ngenze maaso. Alright, abazadde mwenna mu Uganda batumiddeko mujjebala ko gye mutuusa kansumenti muli bulungi ngenda no kipayopayo kubondi obudde ndabontwala nabategeeza lunaku luli gye muvudde katono nti amata ga Uganda Kenya yagagoba ng'emazo geekingira galimu ebiragalalagala. Njala tegeeza banna Uganda nti bannange mwebereremu nti musajja Museveni banne balina ekigendo ekyokukendeeza enamba y'abaana banna Uganda nga bayita mu kubawa amata agalimu chemicals. Naye amata gano boka yennyini tebaganywa. Museveni ne family ze tebanywa mata gano agaawe. Tebanywa fresh dairy, tebanywa lota oba loto milk oba rato milk, tebanywa milk man n'amata amalala. Banywa mata ga Jessa. Nchiddamu gwe muna Uganda ali eyo Museveni kennyini nnyini mata gano taganywa. Tebanywa fresh dairy, tebanywa lato, tebanywa milk man.
banywa jessa kubanga bakimenti company ya jessa eri restricted tekosa chemicals naye mmwe bano bamanya nti amata bagagobye Kenya ne mu East Africa olwogateekamu ebintu bino njala soka kubuuza Museveni and your family, if you are not suffering from cow mentality, how dare you yourself destroy your business? This is just a question. How dare you yourself destroy your business? Can you give one single pregnant reasons as to why you put chemicals in this milk? One pregnant reasons as to why you put chemicals or deadly chemicals in this milk. What reason? Because this is your business. No one else is dealing in milk. It's your family, you, Janet, and your daughters. Why do you put chemicals in milk? And this is your business. What is the reason as to why you do this? Lwaki muchikola? Zino business za mwingira kubabuza. Business za mwate lwaki muzitekamu, lwaki mudira business za muduka ne muzitekamu ate obutwa nga mwagala sente. Mvuge motoka yange nevuga bulungi ate nkutte ntaddemu amazzi nga taddemu munyonga yiye mu radiator mantegira bulungi. Mbuuza oyine motoka yijiguze mu bondi motoka mpya naye atodde radiator gitaddemu amazzi nengo gatabuddemu omunyo botegeera lunako kyembuuza. What kind of nonsense is this? You are selling milk, you are owning huge number of cattle across the country. But the milk production you get and you mix milk, you mix chemicals in that milk, and you think you're going to get the market. As we speak right now, one of your big surprises in the western side of Uganda, she died of pressure because the market is low. Omukyala omuyita Jovia yafudde tumwambikidde gwanga. Jovia yafudde pressure nti amata gaagudde akatale. Omukyala nabadde abeera mu mbala ng'alina y'omu ku basupplier abasinga obungi. Ng'era buli mwezi alipotinga biliyoni emu wa Museveni y'ensimbi mu kutunda amata gano agava ku pamwe zonna. Omukyalo Jovia bamuzise last week after yafunye pressure nga consumption ngegudde wansi 60% ku mata gibadde batunda mu Uganda nga abantu matabagazize. Kati njala tegeza bana Uganda. Golo bulamu va ku mata gibayita fresh dairy, va ku lato milk, va ku milk man n'amata amala. Amata amatufu mu Uganda bakayita jessa. Kubane Museveni ganywa ne family zabe zibinywa. Naye batukagana njera kubuuza bubanga nzirukanya business ati lwaki njiteekamu obutwa. Lwaki era ndeeta amata gano nga forcing kubazadde oganywa mu masomero kigendera ki? Munga nawe explaining ekiga kyata cow mentality. Ente sobola okulya bwe yekuba omukira bwefuka ate bwesala ebyayi bwepama ate bwetambula. Kati olwokuba nti bano abantu nti bali they are not managers. These are abalaalo abaali bayoola obusa. So bakyalina chobola nti Abaganda ne tribes endala zalunzanga bulunza obuteefaananyiza bisolo bino. Abaganda twafunanga abana bajja batulindire. That's why you behave nicely and with our think capacities beyond yours. Because if twamanya ntino okubira n'ebisolo kandi tuno okubira ko managing ebalaalo kati mulo kuba mwali mu system yunga buli balaalo ne mulwala embeera zente kubanga ente esobola okwekola kyeyagala. That's what I call cow mentality. Temusobola kulowooza nga musooka okukola musooka kukola ne mulyoka mujjusa oluvannyuma mukoze. Njera kubuuza gwe omuntu otunda otya amata nga gugatunda n'ogateekamu chemicals ate zitta abantu. Cow mentality is the problem. You send the kids on the street to demonstrate. Kati mbategeeza abazadde mwenna information yange gye mbawanze njire car buli omu n'agitwala. Museveni bafosinga okunywa amata gano Janet kubanga baluzinze market across the East Africa after the consumers discovered that this milk is contaminated with a lot of chemicals, which chemicals are as follow: chlorine and caustic soda. Batekamu chlorine ne caustic soda. Bino chemicals za bulabe nnyo eri obulamu bw'abantu abakulu n'abato. Yosonga lwaki bonywa amata mutandika okusinduukirira emmembe omeme okuwandula amalusu okugwamu amaanyi n'okuba nti bwe munywa amata gano mugafumba gabeeramu ebisejja bingi nnyo nga gukutte mu sefuliya. Kino nno mujja kikolera ebbanga mujja kutandika okulwala kansa n'abaana batandika bafa nga temumanyi lwaki bafa kubanga amata ge babawa mafu nnyo. Era mbategeeza nti supplier omu ku b'amaanyi gwe bali bayita Jovia mu kitundu eky'embala omukyalo ono yafudde oluvannyuma lwa pressure mukuba ng'amata gagudde ebitundu 6 ku buli 10 nga talina sente zagenda sasula Yoseri olw'okuba nti amata abantu bagaganya okuganywa. So I confirm to you, please Ugandans, avoid taking fresh dairy, lato milk and milk man. This milk is containing deadly chemicals.
That's why they are forcing people to consume this milk, or they are forcing schools to force parents to pay for that milk. Because this is a willing and a buying situation. Don't force someone to consume your dirty milk. Muchitegedde bulungi nnyo. Kati wano wengendedde ku video eyandeese. Malina okunywa ku mazzi. Museveni manyi kuno kuwoli oli bombo. Olwali naku z'omwezi 3 omwezi ogw'omwenda omwaka 2022 navaayo ne mbagamba nti omugenzi Jerusalem sali yafengera ku z'omwezi 19 omwezi ogw'omunana omwaka 2022 ne basindika buli kiyenje ne kijja ne kiyomba ne kiteekayo post ne bateekayo video enfune bakola ne bagamba relax sala pressa musale pressa nimbagamba omugenzi aveeyo ajja ku State Square wayite press conference atuwe mwaka pera as simple as that. Ne bajja video enkadde zonna njagala ezo na video napageza video nkadde nze si papa yembe kwata mpola katogo nkava ku musi kali sikaye kanjira bagamba wotongera sawa zino mu 7 oli mu family meeting ne family ya Sale e Bombo right now. Museveni, after being invited to launch NBS TV officially, today you held another meeting at exactly 7:30 p.m. at Bombo Barracks with Salim Sale's family to see how you came out with the plan of announcing the death of Salim Saleh. Kanjala bagamba temulwana bayayi mbaleke meeting to their family kati Museveni aji meetings ya Bombo family yone ya Salim Saleh batudde Bombo sazi mu Barracks bali mukuteesa ne era mu banga tala bajja baga nti oba yafunye place awa modosiza ludde oba yagudde kabenje bayinza okutaswala baga yagudde kabenje oba yafunye kadi ya arresti oba bajja kujja bakifumbire ekibozibozi ne baga sazi bali mu meeting kuteesa ngeri ki je banajjayo mulambo guno ko kitegedde bulungi kati saada nyo bakanyaza bana Uganda olwera kutano lwenkomye okwogera ku mwami ono ngambadde free information esembayo nze sikyaka baletezo na video bazitenga bagamba njagala akole press conference ku mawulire obaze ku State Square ajaga mulwali naku zomwe ziri bweziti amanya gange nze Salim Saleh njala kuvumirira ebigambo mu Lumbuye byayogera nti ndi mulwa oba nafa abyogere nga video recording so sizino zimuleta zimufumbirira nabagamba jakole press ngabe nabagamba kuolanya nembaga ko Dr. Kizito Lwanga nabatu muna benze mbagamba na kino kyolwali njagala bagamba temukanada mubaleke nze nabagamba je akole press conference ayogere naku zomwe zingabo zogera nga natenga video abagamiti nze Salim Saleh ebigambo Lumbuye yayogera bifu nze sifanga wendi era nze kola press conference kijja kuba kimaze mu kibya ekitali ekyo bana musale press abasajja bayinale musajja musale pressa meeting etudularo katesazi danchi manya agiraba era yewunya information jenjije abantu abali ku lugudo lugende Bombo ndoza kusanga 10 mule musajja ngayita nga agenda azibanza kubazinzo kubadiza badde 10 na agenda era kati bali mu meeting esawa ya family so musale pressa asajja ba NRM nebimbega byona musale pressure nzemba soka ku information temusobola mwekyo temusobola awuno vudo sagala barisa so manyi bulungi nnyo olwera lwakutaano lwamukaga lwa Sunday lwekomye okwogera ku bintu byoyo musajja ne video zijja kuvaayo abantu bazizizza kubazi sisala mu kigambo kyange mbabuulira mukitegedde bulungi nnyo awo nvudde wongeze ku nsonga endala. Alright, ngenze ku Nyereko Muhammad Mr. Kagigi bale ku kansubenti oli bulungi omuziki obuwulira kansubenti omuziki obuwulira abantu bajjeyo obukukubo ne bajjayo ebintu ebirungi nnyo era njero bepaza mu nabakozi omulimo ogutenkanika mobali yombo balire ddala kansubenti mutambula bulungi nnyo n'omwami Speed ajulira bulungi nnyo naye omwami ono tetukedde kumanya nti mu bwongo talina naye omwami ono bambi bizibu yalina bingi nnyo wetogere saazi no waliwo ekibinja ky'abavubuka abamugulako omusango nagomolo gwokuba fere ensimbi ez'okubakolera visa ng'omusango baguwaba ku poliisi eyakatwe era ne gutwalwa ku kooti emakindye olwokuba nti ono state agent omusango ganya okuyingira mu kooti ogusoma okooti kira kabaganya oguwa balamuzi bagusome olw'ensonga nti omwami yasibiza abaana bano bafunira visa zibatwala mu America, Canada ne Germany
naye baspendize emyezi n'emyezi nga balinda omwami ono naye ng'aganye kubawa ssente zaabwe. Abaana bano bangi nnyo era ng'obufere buno abadde abukolera ddala ebbanga ddene nnyo okufera abaana. Kati njala tegeeza kkooti y'e Makindye bambi muyambe musome omusango gw'abaana bano. Nsereko Muhammad abaddize ssente zaabwe ate si bano bokka, abantu bangi nnyo bazaafeze mu nsonga z'ensimbi okuba nti ajja afera abaana nga bajjako ssente naye nga wewunye yeyitako nalebo. Mu by'obufuzi twakugambye edda noonya wooja ekyo jja kitegeera naye nga abalamuzi b'e Makindye please mutuyambe mukwate fayiro y'abaana bano omusango mugusome. Nsereka asasule ssente z'abantu batukooye abantu abatubba mudde bulungi nnyo. Tukooye abantu ababba beeta bahonalebo ng'ate babbi. Ono si mufere mulwadde mu kufera abantu nga bajjako ssente zobakolera visa mpitirivu. Mukulu waliwo ngebe natandise okufuna address yo. Oyina n'omwana wano wakola etteeka nga toyala tusaasaanye baana bo wano. Yes, which is okay. Nenjolo njala kusomera kwa dokumenti kulwata andise okwetoola. Oyina omwana bamuyita Iman ali mu Sweden. Wamuzaala mukyala mu Katoliki bamuyita Anet ali Sweden ndoza nakyo kitegedde. Nga bwakola etteeka toyala tulaga ebifaananyi by'abaana bo naye ekifaananyi kiina wano. Sisobola kiflashinga kubanga nkima ekiyinza okuleeta obuzibu. Naye nga nkina wano naye kasita otegedde nono twamutegedde Sweden gyali location tugimanyi bulungi nnyo. Ya omwana bamuyita Iman, mama bamuyita Aneti ali best Sweden era ne omwana gyali n'abaana bali mu America be wateeka gugendo ozala buzaazi olinga nga binyonyo ozala buzaazi kati bono naye nze nkusaasidde musajja ku bizibu byolina ne kankule kubujja kufa place yabwerere kankuleke bulesi mwana sigina muteeka sigina mumulisa kubanga he's a innocent boy nenga njagadde kutegeeza tukwetoolodde ne passport atero gifuna nadroniza mu internal affairs ne mu sectors endala mu motam nate okufuna details za passport gyotambule kwa tujagala tujagala twagala gitegera passport gyokozesa kati beba pale bango ina identification isuka mu 3 kuba oli mukulembeze iki kitegedde ekirala nsereko na ugamba nkumanyi from up to 0 naye nga akaso kenkulekeremu nze wayagala nfe n'ekye sobola kufa sawa zo bwe bakuzalira naggulu kitawala kuba nti yali state agent nojja n'okulya ku musajja Lumbuye flats n'ekitawa Abdulu Nsereko Abdulu Nyereko kati nze banzala opposite musajja Lumbuye flats n'abantu abasinga bali myaka egyo bonna abamanyi basulanga munawo kimeti flats kitawo yasulanga mu flats na wasulanga mu amanya gonga tonnafuuka Muhammad wali bali wakuyitani si Sulaimani kiki kyakufula Muhammad Nsereko Sulaimani Nsereko kati yayita Muhammad Nsereko kuva doli mu feri ku musajja Lumbuye flats amanya gamba ku rufege twatumanyi kuva nga bakuyita Sulaimani Nsereko wafuuka di Muhammad Nsereko kana yo ngoina Sulaimani Nsereko ngokyabira musajja bamaze ku kitawo maze ku bamuze mu bakuzalidde gundi nagu muze mu flat mu flat apartments mu musajja Lumbuye kuba mwabira ngamba yindi ne ba diplomati ndoza nabantu bakola mu government bibasulanga bazala opposite musajja Lumbuye flats kati mukuru Sulaimani Nsereko wafuuka di Muhammad Nsereko kanamanya gali mu passport motambulira gwani gwebini Sulaimani Nyereko Swaitwani Nsereko oba Ibilisi Nsereko mbuuza kubuuza kuba otusomedde tumanya identification yontuufu otutawanya Gwenyereko Nsereko Gwenyereko Sulaimani public abantu bamanyi Nsereko Muhammad kana passport tumanyi mulimu bini Nyereko Nsumani mulimu Swaitani Nsereko mulimu Ibilisi Nsereko tumanyi machinyi mu otambuli enja gafuna tofai kubanga fe twagala kujja obwerebo tubuteke ku social media kuno tukujjeyo tukoye ebintu by'ekiyayaye basajja bakulu batambula mu yaya abantu atenge bujja ko tugenda tandika tugenda kuwa obuyinza nga gwe fisheries officer kuleke Victoria tubuli kyenyanja kyeche kufanana nga go managing ebyenyanja tubuli ekikache ebyenyanja bicheri mazi kati Ibilisi Nsereko mukuru wetereze abasira mwenna bamasheka ekintu kibayita Ibilisi mu kimanyi kati yoyo omwami kati amanya gali mu passport je tunonye wa Ibilisi Nsereko oba Swaitwani Nsereko oba ye Bini Asumani Nsereko we doesn't know nenga original ye Sumani Nsereko gemanya giba mutuma kitege ya mutuma nga acha mufraza musajja rufofe nzirazara ku musajja mbo opposite nga wali wansi mbuchika dongo na mu kisenyo twasambiranga kapito tanga ku kasawa
wali wanse wadde otakubiranga osema ku kubayitanga ku kasusungu nga natuka mugenzi sambwa kalonzo ganti sikumanyi nkumanyi deep dwagwandi kati ngena zijje memories nzijukira so mukulu wetereze okitegedde bulungi wetereze vako cha agunanyi vako nupu kule mivuyo yejo uya inobu fere bakazi bo fere abantu bo babantu bo ne abana bwajja kosereza visa zizeyo uli MP ne ate MP omufere uli de mukulu amvudo sigena kulwa all right ngenza ku information ina budenga budduka Yoseri tiba habura tabasira mutano wakati jinsiya mzezede nsanga bisibe ne mutabani mu muhozi kanyirugaba kansubira timuli bulungi ka pressure mukawulira munnango ramazo babya ku nyonyi ne musiba captain yomu ne major n'abaana abalabe mwasibe katabi barracks ne ku air base ntebe lwaki mu abasibye musiba babwerere mubate mwatusa to the extent ne mutusa meeting mu barracks e katabi ne ku air base ne mugamba twagala kumanya ani adiringanira Lumbuye ne mukwata bana bani bajja kama simu nonya mu contact ya Lumbuye temujja gifuna musonde nakawutaka mu temujja gifuna kati mwa promises abaana bano buli muntu ye nasobola okulopa munne mu milioni 10 ne rank but is this fair gwe mwagambye mugenda kunonya buli muntu yenna mu barracks omwana yenna ayina contact ya Lumbuye ngadi omu kubbo awabire munne nti ayina contact ya Lumbuye mwamusubiza lanka ne milioni 10 buli omu singa mufuna omuntu yenna linkinga omuntu era mu barracks wa information mapsebu okokuna mira muzibe malabisira muzibe tajja kukula bokunyigira mu nzikiza tili agenda kukula you are wasting a lot of time yabagwako densi yabaleka da so malabisira kitegedde bulungi mu malabisira temutegana kati bayi mwe mwasubiza milioni 10 ne ranks okumanyani akolaganira Lumbuye malabisira n'obusajja mwe basindise wano bwaze n'obutwa nabo malabisira kubanga it is impossible this is the NNC bajita butuluki bwe mwali ma first round ne second round muveewo ekiki bosika ekitajjadde bali yako ku mungalo tojja kusobola mujja kufa pressure temwamanyira bacriticizing that's why you bribe each and every person who comes on social media to expose you but for us we are non-buyable you can't buy my head sisobola kutambuza mukono kuwampa decent remember when someone bribes you you need to work according to his orders and conditions. I can't use my head on someone's conditions. No. Nkera kumacha ne nkozesa engalabi yange okusinzira Katonda kiyampadde kisula mu mutwe so siku kya Museveni nabayayi bechi bayiza kumbula. Nowhere mbadde musiya ngoluko. When someone gives you money on condition, you have to work according to his orders. Nze siri moyo class. Katonda yampa engalabi yange injikozesa nga bwe yino okukola tosobola kunkomako lwa sente. No, a big no. Sisobola kulya seleza mwe, sisobola bakolera okolera stand. Mfane banzika. Okolera stand mfane banzika. Tujja sigala batono nga bangi mugenze, ne mujja kumala muswadde mukitegedde bulungi nnyo. Kozesa obwongo bwo, kozesa omutwego. Kitegedde bulungi nnyo. Ne basajja abawadde ensi mwogera Lufaransa mudde bajja kubalya mwenne kiri atabache kinana sigadde waka. Okitegedde. So Museveni eyo milioni 10 zemwasubiza abajasa bali mu camp singa muri abali mu military abali mu katabi ne kwa base analeta omuntu yenna ali connected ku Lumbuye milioni 10 ne rank eyo muvumbi ate tili ajja baba kuba taliyo eyo information je tujijja wala nyoto muliza tujijjawo muli no ekyo kimaza all right ngabe nabagambye nti emirambo yaleteddwa ebombo mirambo 22 lwakumaze nasoka nembako mukage jeri confirm linamanya wetogere research de mirambo mingi jituse mu bombo era wale mukujirongosa bagiyitire bannansi bagitwale banyini job bananyini bantu bano tugenze maso Yoseri tibahabura ne mukazi wo Janet Minister of Education yaragidde abana bajje ku ngudo ekyo nakyogedda sijja kiddamu ndowooza mutegedde bulungi awosigenda kulwawo njala kuyita mu bwangu. All right. Era ntegezeddwako mukowerere mweri abamaje nti eno si abamaje kansokenzi gye okano. Bana Uganda bwenda buli mujali njala bategeeza nti ntegezeddwako n'okutandika omwaka ogujja. Okumanya bano bayide babulako majani naawuuta yaluddeyo. Government ya Museveni yagwadda.
government ya Museveni yagwadda okujjako mu abatayiwunyiriza n'abatala yagwadda Minister of Knowledge bokunoonya ensi wagante ziriiwo Museveni bwagamba nti amafuta yaggakola nga balina okugakola n'asindika bana ku street bekalakaasa n'olaba Nabbanja ng'azina amazina gano linda komba zanyire video eno ne mutamanya nti government yagwadda linda ku video eruwa wait a minute video eruwa njala kula bono mukazi nga bazinamu mazina mujoke mbanti government yagwadda you were you Nabbanja where are you kibanga nakusanguddemu okay nemba nakusanguddemu okay niwo mulenga azina amazina ndio kengene ku video yandeese video nyizo kuba najijemu okay kangere ku bilala video nyizo kuba najijemu alright anjala tegeza bana Uganda mwenna nti waliwo omusolo omupya ogenda okuleetebwa gubayita VAT nga guno ogenda kuba gutagetinga abantu mwenda bakozesa enku mu Uganda ba firewood users most especially bana betuyita aba bajita batieno yetuita industrial catering mwenna abakola mu industrial catering mugenda ku face abakola mu industrial catering nga mukozesa enku za mutandika okukozesa okutandika no mwaka ogya mugenda sasulira VAT muno abakola mu industrial catering kitege industrial catering bebantu abadiringa mu kufumba nenga bafumbira abantu abangi hotel tele mu industrial catering no mu industrial catering mulimu amasomero amakomera amalwaliro nezipate nene ekyetuita industrial catering mukitegede bulungi hotel terimu no ne industrial catering bibantu bafumbe mmere mu bungi nenga bagifumbira institutions nazo nga zina abantu bangi bwe muli amakomera omuli amasomero omuli amalwaliro no muri zi company kati betuita ba industrial bwe betuita that's what we call industrial catering tuzo mukitegede omanjala mbabuli ebintu nebivuna mu Luganda bitegera bulungi nnyo kati okutandika no mwaka ogujja Yoseri okubata ina nsimbi asazewo nti zino company ezikozesa enko nyingi bagenda tandika ozisasuza VAT kunku zibagenda okukozesa muno muli amasomero factories amalwaliro n'amakomera n'amakampuni agakola agakozesa enku mu kufumba ebintu byazo okubituusa ku bantu obirya kati mwana mulezi omukyala mukulu oyina essomero ng'okozesa enku weetege kusasula omusolo gwa value added tax ku nkuuzo gyoba oziguze ow'amasomero weetegeke kusasula value added tax ku nku factories n'amalwaliro wepo n'amakomera ogw'omusolo gujja do you copy that mukitegedde gavumenti yagwadda ndoza muludde obuloozi kubeera bajja kono gwa oxygen ngo bapimira oxygen bajja funa oxygen meters nga bazibateeka ku nyindo ng'omala okusomoka olunaku nga bagasasula omusolo gw'omukka gw'ossizza kijja wait mujja kira bakonoza mutegedde bulungi nnyo alright kali ngenze ku UPDF njala otegeeza bana Uganda mwenna nti amagye gaffe aga UPDF gali mu mbeera etasangika baana balenzi ne baana bawala bali mu kukaaba olw'okuba nti bamaze emyaka nga baweereza sitaani naye nga tebafunamu kyakkola abasajja n'abakazi bano tebaweerera baana baabwe emmere tebagirya bwepone w'okusula kati okwegika olubasi wangu wetwogerera essaawa zino abasirikale ba UPDF abasinga obungi bagenda mu mwaka bala myezi nga tebafunye ensimbi ate ng'ensimbi zino zeekuusa kuba nti Museveni tazina za basasula nga wetwogera pressure erinye Museveni nti abasirikale batandise okwekyanga mu barracks bemu nga twagala ensimbi zaffe so nga tebyasindika ku mission e Congo nabo bakabage bakomba yensonga lwaki n'omuvubuka yavudde mu mbeera n'akubinyonyi ekikulu n'agisula wansi ng'awulira akooye kati Museveni kyeyasazeewo yagamba nti kasasule abakulu mu magye bo olw'okuba nti basobola omuvaamu nga bakudumira bali abato basuka okusasula kati Museveni asasula ba officers abakulu mu magye ng'asinzira mu alphabetical order oba ng'asinzira ku ranks kati bano bakulutu abali wansi bo omusala tebafuna nkiddamu Museveni ordered his top army officers or informed them as we speak right now we don't have money we are in economic crisis so he ordered all his UPDF serving army officers to start paying according to alphabetical orders within the ranks and those with Museveni orders the paymasters in UPDF to pay all serving officers using the alphabetical order, but mainly paying the high-ranking officers. He is trying to exclude the juniors because he doesn't have money to pay them as we speak right now. Mukitegedde bulungi nnyo. Ekyo nga nkimaze.
Era njala tegeze gwanga nti abasajja n'abakazi abagenda e Congo kulwana wetwogerere sawa zino. Omusajja abakulira go bayita Major General Muhanga Kayanja. Ono nga ye mukulu wa Andrew Mwenda kojja wa Muhoozi Kanyirugaba yakulira abasirikale bonna abali e Congo. Ono agaggawadde olubuta lutakulira muli ng'asinzira ku musimbi gw'abaana abali mu ensiri abali mu emisota n'amasasi agabakubwa Congo. Omukulu ono Major General Muhanga Kayanja ategezeddwako nti ensimbi z'abaana bano zonna zalina obbasasula abasasulako bitundu n'abasuubiza eddalo zisasula naye ng'ensimbi z'abaana zino zonna kyazikolamu kugula mataka waabwe n'okuzimba n'okutunya abantu ku ttaka gy'azaalibwa. Ntegezeddwako nti ono aguza amataka okubula okugamala gy'abeera era n'azimba ennyumba gali kwoleka eyajjako ne Museveni enviiri ku mutwe gy'obeera nti akyazina nga alina kiwalata kyereere ng'etudde ku acres 7 ze yasiba ekisaakati n'atuuzaako olubiri lw'ennyumba n'aggala n'amakubo abatuuze ge baali bakozesa okugenda okukima amazzi n'okuvuga emmotoka n'okugenda ku masomero n'agaggala ku orders olw'okuba nti afuna ensimbi ng'azijja ku musaayi gw'abaana abali e Congo. So ono mwami Major General Muhanga Kayanja y'omu ku bakoddomi ba Museveni abaali bebamukuba Muhanga Major General Muhanga Kayanja muganda wa Andrew Mwenda nga bano bombi bebakojja ba Muhoozi Kanyirugaba olw'ensonga nti bano baali bannyina ba maama wa Muhoozi eyali azaala Muhoozi era kati ensonga lwaki nti ono takoonwako ne Andrew Mwenda takoonwako ne bwabba ensimbi teri amukwatako naye nga bannyinaffe abali Congo abali mu mbeera embi nga basomba golodi n'okutta bannansi ba Congo bali mu mbeera embi naye ng'ono mwami Major General Muhanga Kayanja ensimbi zaabwe ez'omusaala azibawako bitundu. So, brothers and sisters, men especially those who are serving in UPDF forces based in Congo, I'm here to inform you. The reason as to why you are getting half pay salary is that the commander who is based in Congo right now, Major General Muhanga Kayanja, is using your money in his personal use. As we speak right now, he had purchased acres of land and he had constructed a mansion. He fenced almost 70 acres of land and he's busy chasing away local people in the area where he had built that mansion, but on your blood money. So, all serving officers in UPDF, be aware that you are cheated by Major General Muhanga Kayanja, a brother-in-law to Museveni. So, get to know that it's time for action. Get rid of these people who don't care about your life and your family. Nozo mutegedde bulungi nnyo. Awo nvuddewo ngenze ku nsonga endala. Ensonga endala yakubabikira kitalo nnyo ddala bannayuganda. Tubadde tukyali gwa mbuzi kuwalampa muti ate yo ente n'etomera essabo omubadde abasamize era gye tugenza okumalira ng'omusamize adduse nga nena bwe gisimufungize. Luli kibadde kiri mu nkola ya kuyita mu ttaka naye kati kyevudde obutereevu kyeyaze. Yoseri mu refugee camp mwatudde ne ba refugee banne mu Entebbe mu refugee camp Entebbe wepo ne mu refugee camp e NAKACWA kuba ba refugee. I'm here to inform the entire public that Museveni is not a Ugandan, he's a refugee who seated in the refugee camp in Entebbe and other refugee camp in NAKACWA. So these people, the refugees, now they have officially passed a bill of allowing the government and the hospitals to take or to remove body organs of those people who last week the Parliament of Uganda passed a bill allowing the government or the government hospital to remove body organs from the dead people without
getting authorization from the relatives. Previously, there wasn't any law which allows hospital or any government institution to remove body organs from a dead person. Because we know it clearly that Odrek Rwabwogo, the son-in-law to Museveni, is the man behind of the business of the body organs in Uganda on black market. He had been all along using the Pakistanis and Indians who have been harvesting body organs from dead people in Uganda, including those people who meet accidents on highways. So, as we speak right now, I'm telling you the fact is, we don't have the Prime Minister. NAMAYANJA, the one you see ever dancing like a fool, she is not the Prime Minister. The Prime Minister is Odrek Rwabwogo. That's why he influenced the Parliament to pass this bill which allows the hospital or the government institution to harvest anyone's body organs without authorization from his relatives. Nchidam. Olwokuba nti mu Uganda ba refugee abatuddemu refugee camp Entebbe ne mu refugee camp NAKACWA nga omu ku batabani abawasaba wala ba Museveni kubaita Odrek Rwabwogo onabadde addukanya business ey'okutwala ebibumba ensigo n'amawolo n'emitima okuva mu bantu abagudde ku accident abafudde nga kimenya mateeka tekikirizibwa okujjako nga nannyini kintu ekyo yakkiriza oba nga abantu ab'oluganda b'omuntu bakkiriza naye kati omukulu ono Odrek Rwabwogo nga bagambye nti ye Prime Minister nabbanja kisiikirize ekiriwo okuzina amazina buli lunaku ne babalusa nti ye Prime Minister Odrek Rwabwogo eyalonda ne cabinet eno. Omwami ono yawalirizibwa Parliament ng'ayita mu bamafiya banne okuyisa etteeka lino erikkiriza gavumenti ob'eddwaliro lyonna okujjamu ebintu by'omunda by'omuntu nga tebalina gwe beebuuziza kasita bala nga tukyasobola kudda ngulu ate nga nayo kimenya mateeka kati bakifudde kya tteeka nti omusezi night dancer Odrek Rwabwogo business ye bagitadde mu mateeka kati ne bakujjamu ekibumba oba ensigo tekyali muntu agenda kugoberera. Naye tukimanyi nti bano abasajja olw'okuba nti obwongo balina butono bulinga bwante era tebakimanyi nti era ne bwoyisiza etteeka kisigala eri muntu okukkiriza nti agenda kuwa ekibumba ky'oba ensigo ye singa aba tasobodde kubeerawo mu bulamu kye tuyita donation. Oba abooluganda b'oyo omuntu okukkiriza mu butongole omuntu oyo n'aba afudde nga tasobola kweyogerera bo okusalawo nti omuntu waabwe aweeyo ensigo ye oba omutima gwe ku lw'oyo gw'aba yagadde oba ku lw'eggwanga lye. Wadde etteeka lino lyayise ne mugenda kuwulira nga accident nga ne bw'obanga ossa era ng'otunda basobola okukuba obutwa oba okujjamu ebisigo okujjamu ebitundu by'omubiri biba bitwala kubanga kati akatale baakagudde officially tekakyali black market kali officially era kalinze taata waako Museveni okasayiningira batandika okutunda ensigo zammwe emitima wepo n'ebiwoowoolo nga tebalina kubakubye ku mutima. So no mbakubiriza mwenna abantu abavuga ebidduka n'abatambula ku makubo mwegendereze nnyo nti kati okufa kyangu nnyo mu Uganda ke basayiniza etteeka lino nti kati luli badde batyatyamuko naye kati ne ubona ogenze ng'ofunye kaboda kakubye okugulu oyinza obutavaayo emulago singa bakuggyako omusene gumaaki nga ne kye baagala oyinza obutavaayo kati mbakubiriza omulago otakungula. Amateeka gano wadde bagayisizza naye kidda ku muntu nnyini mubiri okusalawo eitha ebintu bye babimugjamu oba oluganda lwe. Mukulu Parliament ne bannammwe newankubadde mwakkiriza okuyisa etteeka lino naye tekikakata ku mmwe nti mulina obuyinza oba gavumenti erina obunedda. Omuntu ng'omuntu yakkiriza nti ebintu byangenda biwa omuntu oyo oba barelatives abo buluganda baga nti tukkiriza omuntu oyo kale ebintu babikozese wadde mwaliyisizza. Bwe munaalikola kifuula nnenge mwe ne muga nti mwayisizza etteeka njala babuuza. Mu Uganda tulinamu bukya mu batunda emitima gy'abantu batunda ensigo batunda ebibumba n'amawowoolo era bukya esangibwawa ekyabawaliriza okusindika etteeka lino. Bamwe bapale mbabuuza mu Uganda tulinamu bukya nga yeetunda bintu byamunda eby'abantu nga akatale ogendayo n'ogula ekyabawaliza okusindika etteeka lino. Donation oba body organ donation it's a willing nti omuntu akkiriza nemwe mwakifudde nti tteeka kati kitegeeza mulinga abalina bukya nti muli basezi waliwo edduuka bukya oba waliwo mudaala gw'ebiwoolo ebibumba by'abantu nga mbitunda okinjira okubuuza
etteka kale mwalisiza Museveni tandali sayini njera kuuza mwalisiza mu besinga kuki mu Uganda tulinamo kubanga mu Uganda si kyangu nnyo okuyo omuntu kyagala mutima ayagala nsigo si bangi nnyo nga mubazungu ne mbawala bunno kino mu kikoze mu besinga kuki tulinamo bucha etunda organiza abantu mume family muri basezi muri barugo mbuza wa meba pali mwayisize bidone mwajisiza mirundi makaji mawude mu Uganda nga alakinga ensigo b'ekibumbo b'omutima nga mubuya biri mu ddwali bana Uganda batera kulakinga musayi na bintu bya cancer so si bintu nga bino kubate tuli mu style nebile bintu bade ba investigate nga tebiri mateeka bade bingi nnyo kati mwayisize teeka mwakirigulayizize bagenda kusala abantu bate omalewo kanjira babuza tulina amaduuka batunda bode organiza abantu nga abantu bagenda gende bazigule nga bucha cyandi bade kisigala wakati wa willing donor na willing receiver so siteka waliwo mateeka gatasana kuwandiika nga abantu bali wiringire nzani manyenda kufa mutima gwe mulamu guweyo mu gutwale bwenfa mu guweyo wiringire sikulifula teeka omuntu adonatinga wiringire na donatinga ndeze kimbwa kyange manfudde mu kiwe gundi wiringire ne mu kifudde teeka zifu muina bucha mulina ebidala ku mugendo tunde bintu bino ona mubadde mu bibalulinga musumukula akiside ne mutwali bibumba ne biwolo ne emitima gy'abantu n'ensi kati mahame kigenda okubeere mulago aha mubadde mbitwalulinga teri abakuba ku mutu ku mukono kati ngeteka weeriri mwalese mama yangu Fatuma ogenda kuwulira olaba lulimbadde mu kinywa abantu ababoda bafuna accident ava mulago emotoka zigudde ku highway nga abantu bava mubaleta mubasaze nga babuluza mbwe kati bwe lwanga teeka mama yangu Fatuma mugenda tukola ki bana Uganda mwe olaba lulite libadde teeka nikati nga teeka bali bagenda design nga mugenda kola muti agenda basala bagenda basala ensi zitusinga ziri ezakulakulana kiri free omuntu ateka application ye neba yo muntu nga ye mulwadde ana telefona gati anze ndi wirigiro gwe mfo kintu kyemu kiwoyo ero linalinda ku bed nadda ku kitanda ebbango oli wana afira mu ekintu kinaki kikyandi badde ngeteka weriri muntu willing donor ne willing applicant nga bakiriziganyiza so sidifula teeka kujo nga muina bucha olaba lulimbade mutulyanga tewali teeka babasezi mmwe barefija bali mu kampu entebe ne muli mu kampu NAKACWA mubadde mutulyanga tewali kali mugera tulira mu mateeka mama mubadde abasezi mbade mutulyanga abasaza bali mu barefija bali mu kampu entebe mwe muita state house ne barefija bali NAKACWA mwe muita state house mubadde mutulyanga tuwali mateeka kali mugera tulira mu mateeka baba mugenda tulya nesimenti mwino obudde bugendo tulyo tumalawo kubanga obudde temuyina mama nveewaawo nga nfundikira ne point bbiri point esembayo bana Uganda mwine ekintu kyemutalaba kyekiriwa ensi yaffe bagitwala mpola mpola ebyo bino betwogera tubyogera nti tulina byakukola naye tulina obulumi mu nsi ze tuyiseemu ne betulaba naye Museveni alina sisitimu gyakola mpola mpola emugiraba naakola ekintu nemuseka nembeera kikozi kiwedde omugenzi Idi Amin Dada yaleka akoze buli kintu kyonna ng'akikoze mu butaasoma bwe ku lw'Abannayuganda ne bizinesi n'azikwasa Bannayuganda yesobola ki yasobola okusaba ebinga emyaka mwenda nga talina loan nga sente zijja mu bannaye kuba yali alina omutima gw'eggwanga but as we speak ebintu byonna Amini yaleka bitundiddwa ebira bifudde ettogge wetwogerera essaawa zino TV enkulu y'eggwanga ne radio yetuyita BBC eri mabanja ga buwumbi buna era ng'essaana bayinza ogijja ku mpewo
naye Yoseri tibahabulwa olwokuba nti akola kye tuyita media coverage mu covering egenda okukola dda tewakawe. Tebasobola kusasula biliyoni 4 wabula basazeewo okukwata ssente baziwe omusajja omunyalwada Kim Kalisa okuzimba ekizimbe gali mwoleka mwatadde TV eya Natasha Broadcasting Service. Nenga TV eggwanga magulu meru gye baleka amengi yateekamu amaanyi bagisuddewo bataddewo TV gali kwoleka eitayina wadde abantu abasobola ojjula online abawera 12,000 padde. Naleka UBC ne radio yako kubanga nettaka balitundako olwo balitunda liggwawo. Twagala kubuuza mwensi mugira wa mutya kyembabuuza, if all the government properties which were left by the previous leader have been sold off, destroyed, but these people, they are creating their own things within the state but using the taxpayers' money. If I may ask, how much money does NBS make per month or per year? Because they didn't have advertising on TV. They even fail to pay their employees. But how dare that they have managed to build a mega mansion or a mega structure where they have already established their TV, where they get the money and those machines, those are state funds. Because they are creating their own media, but leaving our own local best medias to be destroyed. But for us, we keep on laughing. I've seen a lot of dignitaries have been invited to launch NBS. They went there happily, but without asking question, why is it that UBC is going down, but private media is owned by Museveni, they're rising? That is in media. Let us go back in history of transport. Uganda had a well-organized transport system managed by the government. UTC. Where is UTC? They end up bringing their own buses. And right now they're trying to wipe out this Matatu taxi and Boda Boda from Kampala. They bring their own small buses to manage the transport. Uganda. TVA yenkulu UBC bagire sefe. Neba skeke ensimbi empya n'enkadde okugulawo NBS ne bagizimbira ekizimbe ekinene kigali koleka kyabumbi. Kyokka TV yeggwanga abakulembeze gye balekawo gye bali bayagaliramu bagire sefe amabanja bagenda nagiggalawo. Bo bazimba byabwe ebigendo bakolya amawulire ge baagala. Kyekibuzo kyenkubuuza. Uganda bagituwana nenga mutundula. Bayisa abasajja n'abakazi abakulu mu Uganda bagenzi n'engalabi. Nengombuze chimutu atajja kikola ngeza kugulawo TV. The indigenous local people, they have been kicked out of business. WBS. Where is WBS? Forever Muno. It was closed due to the high taxes. Kubanga balina competition nga bagala take out establishing a TV zabo. WBS je mwabe WBS Muno bagigalawo nebima babitunda ekizimbe bakituwala. Bonga bateka wezaabwe. Entambula Uganda yine entambula government ngedukanye entambula mu Uganda omwali UTC basi zonna zaavo kati bali batekawo mukwana akeri mubatamanyi mukwana akeri gye mulaba yali center hub eya bus gye tuli wano bagita otoga yali hub ya bus zonna ezitambula eggwanga lyonna eyo gye mulaba mukwana akeri akunda kivaawo bawo mukwano M7 nga eyo hub chokanga buli district wapeleo ka hub akatono ka bus station akatono UTC was up nga collecting abantu bali te Kampala. What went wrong? Kati baleta buses zaabwe zino ziholi zino zani zigagaza zibaleta esawa zino baleta buses ziliyo bazikwese bashoka kwagala kugoba taxi zonna ne boda bali kubaleta buses zaabwe ne webuuze bannansi bagenda kulyawa ne gochali okanula amaso kati kaka nakasembayo. Sagala mu documents mbawa information kali manya abanyampi bawulira bubi nnyo. Elebadde New Vision ekugambye bwet New Vision ekugambye amasomero 1,200 amasomero omutwalo gumu 1,200 egambye bwet 12,000 schools on sale over loans
amasomero omutwalo gumwe 12 gali mu kutundibwa ng'ekizibu kivudde ku nsimbi zibeewula obutasobola zizza mu mabanka. Amasomero gano be baana bamwe gye basomera. Abaana bano be badde basasula emitwalo 3, emitwalo 2, emitwalo 5 ekinene nnyo ng'embeera ekaaye. Baani abagenda okugula amasomero gano akakodyo kaakano. Museveni ng'ayita mu mukazi we Janet, ng'ayita mu Ameria kyambadde n'abasajja abala batambula bagula amasomero gano. Bagagula gajja ku bannansi bo bageddize bagakyuseemukko gatandikire mu kakadde kamu kadde biri okudda waggulu system y'amasomero gonna bagatwale. Akakodyo kali katya. Gw'omuzadde tojja kusobola kukwata miliyoni emu n'ekitundu kusasulira mwana wo school fees. Omwana agenda sigala wayite emyaka 2 ng'omwana wa sigadde ababali bagenze. Onoosobola okuwerera omwana miliyoni emu n'ekitundu 2 ng'olina abaana 5 ogenda zijjawa. Bintu bye tubagane mugana okutegeera ebintu bino. Amasomero mutwalo gumwe 12 gali mu kutundibwa lwa looni ze beesaba ziganye okuggwaayo. Naye nga kyaleeta looni zino. Kyaleeta nti abantu baasaba looni okuddukanya bizinensi zino. Museveni bali bagamba strategy sibira bamugamba teekawo covid sibense emyaka egi n'agisiba. Naye mu bintu bina byajja okwadressinga eggwanga tiadressinga mu kustopinga looni z'abantu. So ng'ensi zonna kebera Amerika kebengo basira looni zonna bagante okuva tutaddewo lockdown teri looni ekola. Ate zo gavumenti zigamba nti tutandika okuddiza abantu bano ssente ezibaliisa n'ezibanywesa nga bali mu maka gaabwe n'okubawa emmere. Museveni yasibawo talina gwe yawa mmere wadde ekikopo ky'amazzi. Y'ensonga lwaki amasomero gano omutwalo gumwe 12 gagenda kutundibwa lwa looni zino. Not because bano abasajja baite basobola kusasula ssente. But bano ba strategists bebage basasula miliyoni 3 abapulaninga stunts abapulaninga bire bintu biteka mu ggwanga biba mugamba togeza no stopping alone. Bino tebagala biwulira. Bino Museveni tayagala biwulira n'abanyampi. Kubanga that's the order of the day okwavuwaza mu bakitamu balimo kusoma wadde okufuna ensimbi tebagala biwulira. And this is the reality. This is the reality. Tubagaba kyose education system baganye. Kambalaga kana kafana katambudde ku social media njera kabalaga ko bulazi. Abazungu bana babali abachina babaza aba Asians babali mu kola bintu bili development babasomesa mayanzi. Kakafana keyogere. Nabagaba nabane bakola calculator bakola ICZ simbi bakola buli kimu. Bali mu kusoma bintu bya computer masanyaze kola laptop kola masimu abamu basoma mayanzi parts of babasoma mayanzi. Olya bano bali mu kukola wali waggula wali mu yero bana abachina bana ba Asians bayindi bali mu kusoma kukola calculator masimu masaawa iPads abamu basoma bitundu bya mayanzi basoma mayanzi basoma abdomeni basoma abdomeni sima basoma abusime biki basoma nenga tubaga wa education system baganye kati mu education system bakusabira miliyoni 2 n'ekitundu omwana asome nayimba okuva ku makyasa wa 3 n'amala saa 11 ng'ayimbidde miliyoni 2 n'ekitundu nenga omubuuza kyagenda okukola in the next 5 years takimanyi olina asoma ddibu n'atuuka emakerenge tasobola kukola ekikwanso ye system gy'osasulira ssente oli mu kiyumba osasula ssente miliyoni 3 buli mwezi after 3 months osasula mwana kusoma abdomen kusoma zinja salompas the strongest man in Singapore with growing in Canada nosoma Canadian perilizi nosoma South African history nenga tosobola kusoma kintu kiganti bakola bati ekibiriti bakola bati ekikwanso baloka bati omukeeka tosobola kikola practically you are dense tona chomanyi bana babaga hivi uyo musoma mayanzi musoma mvunyu musoma muddo musoma history wa America na bazungu na Canada ngade history akwata ku Buganda tomanyi history akwata ku Uganda tomanyi nego sasulira sente omwana akutulire waka amazi senior 6 amazi degree tonajo omuntu akubanga omuntu omukauta na kyasobola kwekolera apo 14 ya fulumie abakola saawa ezo bana bano ba P7 ba senior 1 abakola IC za senior 2 bakola IC za Apple negogula Apple 14 million munana mu ndano zunga n'engale kuba omwana tanachasobola nawe omuntu omukulu nachosobola kukola musoma bitundu bya miti esawa zino limukoza masuwani gaba wala bunenga wasulango nyise bigere mu mugundi mu bafu
Mbusimanyi tugenda kukola moko, simanyi tugenda kukola yunebu. Naye mmwe basajja mmwe. Ne mutusomesa kasasiro singa bino bitwa bitegerera at the first time bano tuli wala nnyo. That's why mwajja technical schools across the country. Mwembwa mmwe banyarwanda mwajja technical schools kuba you knew that whenever people get skills tojja kusobola bafuga. They will be independent. Mubasajja mwemba koli miramu mubasajja Minister of Education each government cha Museveni bakoli mira. You knew that exactly if we learn practicals tugenda kubula bazibu akumanaging. Kati ono mwana omusingachi. Nasobola okukola Apple Watch. Omusingachi. Omusingachi. Eno gitukola batusomeseza amayanzi. Mu byenkola mulimu strongest money from Singapore. Mulimu witu growing from Canada. Nobera mu kirombo n'osomba bitono mu mtogo kuwotola kulinga generate wedemu amafuta ng'osoma kumbe osoma kasasiro. Sente z'olira omwana okuva mu nasale mpaka ku university ng'wazikuŋŋaanyiza n'omuwa capital yabeera omugagga. Kubakubuza Bill Gates alina diguli. Jeff Bezos alina diguli. Wateresa alina diguli. Kuba kye mwagala tubeere abaana baffe basiruwale busiruwazi tusome busiruwazi. Makazumba gakuno okubwenyi wayitakuno alina diguli. Wala sanze ko mujana mboza ati alina diguli mu bintu byakola mu China yena. Mubasajja mwe ne bakazi mmwe. Mwe ne mutumalira obudde mwatteka amasomero kula tulinga mu Wemba ngeti mutubulya kitufu kimbi bintu bino bye mwana mpulira waliwo ebintu byempulira nga mpulira obusungu ne mulyasereza abazadde baffe ekitufu temukitubuulira mu abaana abamu batwala kusomera amasomero g'ebula avayo balina kye basobola okukola. Jemutwala application mu Kampala n'okusaba emirimu omusajja wa P7 wa senior 4 abana tebasomangako byo bakozesa. Ojozunga ne masters omusajja you are overqualified agenda kuwaseruga lwaki bwamwayo overqualified. Kati uno omukyala kati akulya CEO kati akulya nyonyi za South Africa mukyala Muganda yasome papula zone zine zokudukanya nyinyi baleto no imputa yabo gye bateka onto musime simanyani simanyono boya ni kasasirono atenda na papula zimwogerako okusoma kulungi naye kozesa omuntu wego. I think at the some extent botuka ku senior 6 drop out gendo okole practicals so make kintu kyosobola okukola ngo kijjemo sente. And I'm encouraging parents, please, if you plan well for your kids, if you can't manage your kid to go to university, please look for man take the kid to the technical school. Either agenda okuyiga okuba buloka oba agenda okuyiga bubakanike motoka oba agenda okuyiga bakanika amasanyalaze dani okugenda ku university asomerere vansi nga tena kyagenda kukola mu nsi muno. The biggest number of all Ugandans, they lack skills, but they are educated but they lack skills. In Chidam, the biggest number of Ugandans, they are educated but they lack skills because they were not prepared and they were not told the truth and what to do. But they are ever applying to get job from different offices, and they keep ever being denied to get those jobs because they lack skills. Musomesa abaana bammwe niyo mwana batuuka mu senior 4 ngolaba ina kyasobola okukola mwanguyire musome mwana ngono mukujjukujju mu kintu kino mujje mutwalage mu technique agenda asome ekintu kyasobola okukola emyaka ejo ajja kuba kafulu ne bino agenze simanyi nasoma swaswa tale wagenda kujja mulimu kuba soso simanyi nasoma ki n'omwana engineer atasobola okukola ekikwanso wadde okukola ejirita ninga bana bakola ayisiza simu
Mudu gabawonde bonde ku dunia kuna bannange. Bana ngenze. Musule bulungi. Munansonyiwa mukaba kuume. Mwiraba. Bobo osobola okulima gendo lime specializing mu kulima. Bobo osobola okuba broker specializing mu kuba broker. Oba kusima message kusimemu. Mwejemu akakajanja akasumagize yalira nga wanatuka muri agenda kukola ki. Ebyo gasimete muri ba white collar mufunonya white collar jobs zitezirijo. Kubanga nyoko kitaawo tayina mulimu gwe yatandika oni yanonye emirimu ekimubula kati gwe omwana omukulu ategeera ali mu amagezi. Don't base your education knowledge based on your skills and your strength. Don't you ever go apply somewhere for a job when you don't have skills. First acquire skills, you employ yourself, you be successful. Mchidam. Temukola application igenda kunonya mirimu soka wezule kicho osobola ogende kikole o specializing mu ojja kwekozesa ojja gaggawala. Tokola application ninga toina skills kwa tonacho genda kukola. Bajja kukozesanga silipa eggwere bagulenda na kubanga every boss ya better right. So you have to be your own boss and you decide your own decisions. Tobera nga ndogo liba jikwata matu negende no, you have to decide. Nawo mwana ali mu kiyumba nga nfundikira kola sente zo zitereke gendo zikolemu ekyo mugaso kyo sobola okwetandikira business. Toloza kudda mukola visa kudda mu akadama. Do you copy that? Obokoze myaka mukaaga tereka sente zo ufuke your own boss. Nebo olozo kola visa endala okome mu bulwa akadama nga zilizi kufuddeko. Yabakutiranga yetu webuza nti Katonda gyali. Mukoma mugamba Allah akbar bajja batta kubanga muganya okufuna okutegeera. Ino okufuna wisdom n'okutegeera mu kitegedde bulungi. Mukaba akomera batakomera mpera mwera.